Kale nyongera balamusako n'okubabuuzaako buli mutya tusinzira ku Uganda sorry. Tusinzira ku Waswa Ema YouTube channel nsaako n'omukuto gwa Trust Media Uganda. Mwebale nnyo kwanga mutugoberera. Kansubire ate muli bulungi. Ensonga za case, ensonga za Branwako saako ne Mako zongera okukwata kati era batyo abaana bano ofonyo kwanga bakwatiddwa nga bali kitalya bali mabega mitayimbwa. Banafa ba NBS TV bavuddeyo kuba kwebogera. Banafe abitamano biba organic ku access building namba esimu eri ku screen bagenda kujja roda n'obukuluma bakubire ku simu bagaye bane doctor siri bulungi organic ali doctor kwateko akoleko oterere. Labor World Connect yajja kulwanyisa bwavu abaana bobola batalina mirimu beyungeko nabo bulezi gatona mirimu beyungeko bakufule Saudi Arabia ebintu bitambule nga biri very clear. Mbadde ndi ku TV nga na program kusawa nge mune kitundu manja kumanya banafe abakola ne abade bakola neza abade bakola ne case ne timu bachogera ko kye kintu kino era nga program lero koleddwa omwana omwala Zahara Toto Sako ne omwala gwe bayita Lucia beba kwasaganyiza program eno nakulwa lero era batyo babade banyikavu nnyo eri omulangira Ssuuna nga bakambwe bitya olwokuba nti yasudde balakozi bannaabwe mukomera. Bwe bakyazizza omukungu ono nga ndoza yakola ku bya brand manager oba wemangamba katayi tonkera biddemukko naye babadde bamuyita Desire Gumisiriza. Ono yasobola okubanga ajja n'ayogera ku lwa management eya NBS TV oba Next Media Services abalina brands omusanvu batubuulire kiki kye bagenda okukolera abaana bano. Ekibuzo ekisooka kibadde nti bino byonna bibaddewo okuva omusajja oli atandika okukanga Keizi okutandika okubagamba nti ngenda kubasiba Keizi Mako n'abasigadde. My first question is abakulu babadde nga luddawa babadde nga tebakiraba babadde nga tebakiwulira ne bankubadde abakulu bavudde ne bagamba nti they are ready to make sure nti balwanirira eddembe ly'abakozi baabwe balabike nti bajjibwa mu kkomera bagende bali obutaala naye I think it's too late. They had a chance kubanga nasomako ne ku baluwa wano nga UCC eyita Keizi n'abasigadde ng'eyita Sanyuka TV yennyini ng'eyita ne Star Times bagende babinyumyemuko ebintu ebyo basobole okuba nga babisortinga out. Naye the question mark is bano babadde bali luddawa? That's a very big question. Lwaki kibakiriza esooka kigenda very sun esooka kicyankalana okutuuka ku eyo point lwaki tebakyambaliddeewo ng'obudde bukyali ne bankubadde bavudde ne bagamba they are ready to work on it but bandibadde osanga bakifaako dda ne basobola okuba nga bakisortinga ng'obudde bukyali. Abaana bano osanga singa tebandigenze mu kkomera singa abakulu bano baavayo ng'obudde bukyali ne bagezaako okuba nga batereeza embeera osanga singa byaggwa naye bazze ne bagamba nti bagenda kusituukiramu wamu basobole okuba nga bagenda bataase obulamu bwa Keizi saako ne Wako ne Mako baleke nti bavaayo. Kale bakoze kirungi era bajja kuba bakoze kirungi but mbadde nsabanga media houses zino kuba media NBS TV oba ne company yonna balina obusobozi bwonna. They had all the capacity okuyita Ssuuna bamuteke ku mmeeza okuyita abakozi babateke ku mmeeza badiscussing ebintu bino bisobola okubanga biggwa bireme kutuuka ebituuse kubanga mwana ekintu okugendako abaana bano maka gye bagenzeko si nnungi. They had a chance to discuss naye simanyi lwaki tebabayita batuuza ng'obudde bukyali ne bitayonooneka. Nze Waswa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.